Omanyi buli kimu kyabalamuze lino ttaka gye mukosiga. Era muri mutima ndafuna essanyu onamanya Atade yajja kuzaalibwa mu mwezi gw'okumi Namulondo. Kubanga ye waayo bambi abaddewo kale cruise exclusive kwe tusinzidde okubeera nga ate tukyali Rema ng'asiima Namulondo ebintu byonna byakoze n'okutuuka ebbanga we yazaalidde. Kale n'olw'ensonga eyo naffe twongera okuyuzayuza Namulondo munnange emikwano mitono nnyo egisiima naddala ng'okyali mulamu naye bw'aba asobodde okuba nga ate akusiima ekyo kyamaanyi nnyo era weebalire ddala kuba na mutima ogwo nakubanga ate oyagala nnyo Rema. Kale olunaku olwaliro Rema tuli mu anniversary month atadde oluyimba olupya and of course oluyimba lutadde lwa anniversary akaffecce and of course bwaluyise Rema ng'ayimbira Dr. Hamza. Video eno Dr. Hamza kigambibwa nti agenda kuba mbu ayinza okuba nga ate tufuna omukisa ogumulaba muno oluyimba kasooka tululuzeemu katono then tukomewo. Omanyi buli kimu kyabalamuze lino ttaka gye mukosiga. Era muri mutima ndafuna essanyu onamanya Atade yajja kuzaalibwa mu mwezi gw'okumi Namulondo. Kubanga ye waayo bambi abaddewo she's a godmother. Kati ate takomye ku ali eka abeera ku ama omuyitira Namulondo weebaka nomanya nti Evlyn will be fine. Namulondo naye weebale nnyo mukwano.